Abawuliriza baffe aba Next Radio, we are here to serve you tonight. Tune in, be attentive. I think you will get something tonight. You know, Shafiq think that I can't speak any word in English, but today's show, I might decide to do it in English only. So what advice they know you? I know, actually, I myself have been different love angles. Mbadde mu scandals omukwano nnyonja abakazi banzibye nyanjuddeko olwa banzibaka amayumba. Hey, why are you not? Na wasaako kati I know what I'm talking about because marriage is a scam. Nchitwalanga ekintu ekyobufere. Nendoza bonanga program we shall teach our listeners because we are going to tell them on the facts tonight so that they be careful on whatever they are choosing. When choosing a partner, there are some factors you must consider before entering in that scam. Bajjo. Naddayo ebitabo bintwala next week bibuuza mu discussion final exams ronzi oli musajja wamanya Shafiq okuzija mu discussion finals zintwala nsanyuse nnyo kuba ku radio gwe mulundi gwange ogusoose okujjako ku Next Radio ne ku TikTok abantu babano bangi batwegaseeko bagenda kufuna kye basuubira okufuna kubanga I think the program be so educative and entertainment I mean entertainment. Bajjo so kutandikirawo kusomero sisi waddayo kusomero abaana tebakwetega kale challenge gyenfunye ku ssomero nsanze abaana balina ebizibu kubanga ku ssomero kwe kusinga obwavu n'ennaku waliwo omwana gw'osanga n'akunyumiza ebizibu bye bw'okwata akakadde n'okamu oba miliyoni 2 alowooza oba omukwana kati ne ugenda n'anyumiza banne n'agamba kati we namukudde. There is one thing about these women. Tebamanyi nti omusajja tagaba kintu kitamuluma. Era let me teach these ladies who are listening to us that omusajja ina bwakuwanga ekintu tasobola kuwa kintu kimuluma. Kati unfortunately omuwala bw'omuwa ssente alowooza akukuula. Waliwo n'ogw'osanga n'oyamba buyambi n'omuwa ssente ye n'agenda n'anyumiza banne nakikudde ekyo kifala. Teri musajja ffala. And there are some men you find ngagakana kazi nkakoledde budget ya $5,000 bejina gwako njagenda ntukirize ekigendererwa kyange mufune kyenkola ki kyenjagala kati abakazi balime kulowooza nti bagezi nnyo. Women think they are smarter than men, which is not correct. Omusajja okukolera ekintu kyonna abakulaba bulabi abamu tubibazadde like me am a parent, I have nina abawala, I have girls osobola okujja n'ongamba siina paadi maama tampeerera. Ate bw'otunulira ku sex ratio nti women are very many than men. Kati abakazi bangi ate abakazi balina ebizibu bingi naye kati abakazi bo balowooza nti being tubakwatibwa kisa kubanga omusajja okuwa ekintu aba akulira kisa. Era ntwala I take this opportunity to inform our dear listeners to never play father's role. Kyentegedde in my research gye nkoze toddamu kuwa mukazi kitawe kyataamuwa. That is being stupid, awkward. Omuwala kitawe nga tiyamugulira simu, don't buy that phone. Kitawe nga tiyamugulira motoka, don't buy that car. Kitawe nga tiyamuwa send, don't give that woman it. Because ntegedde nti kati abawala abalenzi babatwalanga bakitaabwe kitali kituufu. Unless omukazi wamuwasa mbaga ng'oli serious that mukazi wo anti waliwo abasajja nabeeranga bakyali mweyozo kati dating. Let me give you the best dating tips. Never play any father's role. Omukazi takukyusanga Shafiq nti be you bw'oba toyina mugambe tokola ki kuba one thing kyengenda discovering kati abakazi they enter in marriage by nga bali business oriented. Ate bwakusanga olina omutima omulungi nga Bajjo alowooza oli musiru. She thinks that she can pray you. Natamanya nti there are some men but Mr. have seen it all. Kati nze buli kimu ebisinga mbikoze eki nzokwata miliyoni 2 nenzikuwa mba stonkudde nkuwa sente zitanuma gwe nogana weewaana nti okoze eki. Ekyokubiri omukazi oyo katugambe nti omuweerera school fees ku university. Tugambe omukazi oyo omusolovingira ebizibu byo agenda kufuula banka ne laavu newe yandibaddewo ajja kufunayo omulala gwakola ki gwayagala because love equation egamba nti goyagala batakwagala ate gotoyagala yabakola ki
nti buli lwokwata obuvunanyizibwa buno obukolera omuntu atakwagala bw'otugamba omuwadde essimu eno naye ajagiwa mulala gw'ayagala. Okitegedde bulungi. That's where abasajja baba driven by emotions. Kati any man awuliriza Bajjo temubera driven by heart, omutima gitulimba. At least bad driven by brain. Omuntu ali driven by brain yagamba I've dated this woman musanza asura mukazi gulwakinze muzimbira kalina. Okay. Tosura muntu gosanza asura mukazi gwate go efurembu ogenda muzimbira kalina etali mu kika kyabwe. Okitegedde bulungi Shafiki. Nti omuntu bw'omusanga mukazi go so kanawo omulage nti nawo osula mukazi go. Nze nawasaako ne binneme emyezi 6. Naye nga the main intention of the woman gwe nawasa yali azze kufuna bintu yambuze ennyumba ze zabapangisa zirowa kubanga yamanya nti nina rentals. Nangamba olina business area ne mugabi na banka zabitwala. Nti buli lwokwana omukazi mulage tolina kyoli. Omukazi yenna anakwagalira mu embeera embi Shafiki yajja okuba mukwano gwo. Naye kati ennaku zino ndaba abasajja bagula chips chicken simanyi baga bakola zi birthday omuntu n'ogabira omukazi emmotoka ku birthday omukazi Range Rover ga Range Rover yomwa yaki. Anti abamwagala. That is not love, that is being stupid. Kyebayita love ku bajjajja Freda nedda bamaama bammwe ababazaala be balina love entuufu ng'agenda ku nsiko n'anogako ekiba naturally taata we love yalinga liyo kati love yaggwawo. Kati we are building a younger generation to become prostitutes. Buli omukazi lwabera so materialistic, buli omukazi lwasubira omusajja omumalira ebizibu bye kitegeeza taze mu love wabala azze kukola business. Naye mubera mu love action aba asaba nnyo be bana abakazi abeekaabya njiyite nti kwanja gakozesa olulimi lwa kintu kikulu. How can I phrase it in English? She can say you are killing me killing when she's lying. Is that right English? Yeah, that's like it. The woman can cry and cry and cry nga mumugonga kongola nga gamba Shafiki kigenda dya I get what I want. So bwe mutakyusa dynamic banja abakazi abakyabakabira mu buliri nga bakaba mpewo nakuyita amanya no bamubinga anza gamba you are handsome than who is the cutest than Shafiki. A woman can say but you are handsome nange umanyi ofana nange busy nga wemanyi. That's what we that's the only problem gender bakati. Abakazi they are here for commodities and businesses. Tebacha ina chibaita real love. Ate abakazi tubawadde nnyo eddembe ogamba nti bo tebagwamba ako. That's why bababba. N'abaana bafe abawala bakuze bamanyi nti omusajja omukuula n'omulimba kati omuwala okuba n'abasajja abatuufu alina okuba n'abasajja 10 nga mwaba ayagalamu 2 ate abakazi bagala nnyo bafeeke master. Kati Shafiki g'omusajja ow'ettayo obuvunaanyizibwa omukazi tasobola kukola amuvali gwakutwalanga kaduuka ke ng'alinayo kafeeke master kali. Omanyi lwaki baagala bu bad boys? Abawala baagala nnyo bu bad boys kubanga bad boys kalina obudde. Kati zo nzije mu kirasi revenue yantaddeko emisolo simanyi nategeka aliye ne sikini simutegekangako banyimye ifris nafunye ba sponsor bagenda okumpa sponsor ku kivulu kyange ekyebusoga ngenza okufuna ifri nga tukubanja milioni 3.5. Kakati nze sijja kufuna budde butekisinga mukazi ono nti baby walidde kiringa ona abagamba nti baby simaze ogenze n'omusajja out mugenze mu buliri okomplaining nti baby simaze buli ana badaganya okumala ompula bulungi nga Shafiki. Tulina okudda ku nnono zaffe ng'abantu bana abakazi tubazeemu empisa tubalage ya nti sibe basoose kubanga abasajja babadde kirudde abantu bangi abafudde abantu bangi abavuwaddero abakazi. Shafiki kankigamba wano kintu tuli ku programu yo nti teri kyoyinza kukolera mukazi n'okwata ekibumba kya maamawo n'okwata omutima gwa taatawo n'okwata ensigo zo n'ozimuwa nga si gwakwagala tasobola kwagala. Kankubulira kano okategeere omukazi anaakwagala n'oba n'ebizimbe nga gwe nannyini next lady eno tasobola kutunulira next radio atunulira Shafiki ng'omuntu. Otegedde bulungi nti naye omukazi atakwagale ye mukazi gw'olaga nti oli mugagga n'abanga focused ku by'obugagga byo gwe n'akuleka ng'omuntu. That's why kyebayita love temukimanyi. Love kwe kusanga Shafiki ng'olina emikono 2 n'ofuna accident ne gikutukako n'esigalawo nga nkyakwagala. Era omuntu wakubuuza nga define love. Love is care. Love si kugaba bimuli. Love si good morning messages. Love si communication. Love kufa ku muntu oyo boli naye mu relationship. Ekita kyaliwo nnaku zino
With that, I'll be back with more of Bajjo and his insights. But if you follow him on TikTok, you can just go on Bajjo. Let's see. This is my first Bajjo events. Yeah, Bajjo events. One Bajjo events one. Yes, all about video. Katukole kusente tukomeo. Kale kananga manjogera mwana ba TikTok. Basebo tuli kuno lero tugenda kubayigiriza. Mugenda kuyiga big up on man of God mazima bakube salongo basa Bishop Koli Douglas engineer kisajja china point Koli some of us mukube kusimu togere mu namwe dakika biringa bwe tudde tuli mu bulango Johnny Ken kolaba Koli program ya lero bobango ino mukazi yakula bobango ino mukazi akusumbwa janku dating tips banga ambuliro nalide marriage nana cha bantu baloza nesha fikira cha bantu baloza ndi serious why these people think that I'm not serious bambuza munalide marriage sebo nkukutte alo sebo kubanze singa okusumbuyizibwa mu nsonga y'omukwano sebe randowooza tandikira kunze abakazi babbinye ennaku zino abakazi babbinye ennaku zino sebo naye nga obubbi bwabwe buli mu stage ya waggulu omukazi omukolera byonna kati bwe ntunuulira ku story ya Hajjat eri mu mawulire ennaku zino olabira ddala nga abasajja tetuyina atulwanirira sebo kati nga mu abasajja abayina eddoboozi Bajjo naffe abasajja tubeewo ne kooti yaffe we tuwaaba nti abakazi kuba abakazi bo buli we batuuka bebeekaabya ne balowooza nti nno bo be balina okunyigirizibwa bokka kumbe ng'ate ffe boy Charles naye abonaabona okufa ebigeri bitagambika mukazi omukolera kino nga bw'oyogedde era ensonga ebadde enkulu nnyo okuddira omukazi n'omujja mu kazigo n'omuzimbira kalina bulabe bw'oba weereetedde n'ofuuka kitaawe kati eyo pulobulemu y'amaanyi nnyo mwami Bajjo kitaawe byataamuwa gwe n'obimuwa era ye tajetiya ababaladdiru kale kankwate ku bantu abalala abantu bangi nnyo batusumbuwa kantu kwate ku balala kisebwe bale kuteesa muyiteko mu bakutuna atera okuddayo bwekiri bale kuteesa tata muteesa addako yangu wako tuddayo ku next radio sabo bale kuteesa kale muzeeyi sabaddako ontaina network addako byabanga kuba muli bangi ndiro anti mwagala basire queen tetwagala basire queen babera available onaga mutwagala basire queen sebo addako bwana Bajjo tukira ku nsonga abantu bangi abakuba bambi doza kulaini mulaba muli bangi tukira ku nsonga siyitabo gambo tya mukulu okubiddo era gwani nzidde salama munyonyo salama tukira ku nsonga sebo tudduka abakazi batusumbwa omukazi bw'omukolera ebirungi bitatasiima sigala wanka kati tukole tutya okubawa ebintu bakkute babeere contented ewaka tebasobola kukuta olina kubavaako n'obeesonyiwa n'ofuna ssente omukazi omutalamu omwana n'amusuulawo bwadduka bwadde eno bw'asuulawo omwana eka gw'alina mu nsi ddala tukole ki tugenda babuli beera ku next radio genda kuba owulira amagezi gengenda obbawa amiina neyanza mukulu Bajjo atugeeko omuteesa omulala ate zino atera okudda mu bulango sebo ateesa yanguwa maati sebo bakuyita maati yogera mangu tugende Bajjo kyali kitya jebale kale naye mwana Bajjo nze wansobera obanga abeera ku muzuuli n'omala n'oguka kati era ozze n'omulamu ogulimu ku magezi naye obanga atereera aye n'oguka kiki mwana kyekiriwo atompa sente buzibu ki tompa ku sente pa ku sente sente mmeka naawe ogenda kumpa ku mmeka obanga naawe abeera ku muzuuli ayina mulamu ono naye zolo manya nti bawedde embenya tebafuuka bamawube naye safikira abantu bakoledde balowooza edimezayo wewe profesa tukira ku nsonga edimezayo we Sudeni Bajjo webale nnyo okubeera okola transformation essaawa zino oli musajja wa buvunaanyizibwa oyogera ebintu bituufu weeyisa bulungi tokyavuma
tokyawemula amazima oli wakabi ntya aga Katonda okoze transformation eyakabi. Keep it up brother. Transformation ijenkoze ndi Messiah. Ekyamazima kiri nti kati oli musajja wa buvunaanyizibwa. Era nakulabye ng'oyogera ne ba prime minister ng'ofuwa oluzungu luli bennyini n'eŋŋamba yooyo. Oluzungu so nakati mukanogera ku radio wano. Abataasoma bagenda sigala emabega bajja abalazeeko. Ndi Messiah. N'abataasoma bantu. Naye nkubuulira muganda wange kati kirasi gy'olimu ndala. Erya profesa kati likusaana. Engeri gy'olambikamu ensonga yeeyo. Munfunire omukazi mpase. Tuli ku programu wano. Engeri gy'oyambalamu yeeyo. Bajjo. Okumanya wakola transformation n'okunaaba kati onyirira. Neesiga n'ebizigo. Kati onyirira. Ndaba akaviiri. Kale Edi Messiah katukwatayo omulala ateeseko tugenda mu bulango addako yo abadde Edi Messiah ow'Esweden Fine mama mulabi w'omu America naye uno kwali Fine mama omukazi gwe nanjagala nga tanjagala Fine mama the Fine mama alo nyabo oyiseemu teeso oli ku mukutu musawo teesa ono ayiseemu nga tamayiri ayiseemu musawo musawo muganda nyabaddako teesa tuddayo kale katuddeyo ku mpewo tuzzeeyo mukama wange anzizayo ku mpewo naye kati oba oddayo otya mu kinene simanyi kati nakoze emigundu oddayo otya mu kinene obimanyi leeta batogira batogimanyi oba onkoze bubi oddayo otya mu kinene TikTok. Ngamba ogize otya mu kinene oba onyigana the way I keep. oyivaite tugenderewo Fine mama nange nasoma Fine mama mugambe nange nasoma wamaje nange na Bajjo you have missed coursework free coursework free tulina tukoma coursework 2 kati olinga atasoma university nava ime nageze neteka ebintu tuzeeyo I guess I'll see the Nicki Minaj and tonight's show is a little bit crazy. I am with Bajjo. Most of you know him as Bajjo Events. You know him as Bajjo, so I don't know how his classmates know him as Bajjo. That's what we did. Bampitera Bajjo. Sikyusa manja. Kakati, obadde ne bafani abadde bakolera. Nga bakuba amasimu kwe bali kuno bonna batuulira ku Next Radio. Abadde n'ebibuuzo byosazeewo badda. Natukomyewo. Sogere kwabo. Abantu balina ekizibu ku nsonga z'omukwano. Shafiki. Abantu bonna batulugunyiziddwa abakazi. Era ndowooza abantu boogeza busungu. Abantu baavuwadde lw'abakazi. Abantu babasibye mu makomera lw'abakazi. Abantu babuliddwa we basula lw'abakazi. Ozimba ennyumba yo n'owasa mukazi muno ng'oyagala mwezimbe kubanga tulina enjogera egamba behind a successful man there is a strong woman behind. Naye ennaku zino yakyuka behind a strong woman behind a woman behind there is a strong suffering. Kubanga ebintu byakyuka. Behind a successful man tulina enjogera egamba behind a successful man there is a strong woman biki. Naye behind a woman a man behind a woman oluzungu lugenda Ghana. Ampulira bulungi Shafiki. There is more crying. Nti abakazi bafuuka maziga. Nti abasajja bangi bagenze butabika lw'abakazi. Kivudde basajja butamanya ngeri gye bakwata mu bakazi ki. Nti Shafiki nsiba ngamba abantu. Nti ne waba omukazi omwagala otya tomulaga nti omwagala. Ampulira bulungi kye nkugamba. Nti tukola weakness abasajja. Omukazi n'omukwana n'omulaga nti she is your everything. Look at the situation where oli wakaawo okyaziza omukazi olina mukazi we waka abaana mama wazze nekitawo bazoba oluganda lo
no mukazi wa attention okusinga mama we yakuyonja mama we yakukuza, which is very awkward. Kubanga oli omuzadde ne bonobanga tugamba ofunye sirimu Shafiki oli kundira ofaana bubi yasobola okuyonja wonna omukazi yalasobola kukola. Kati kankubulira kino Shafiki omukazi kyasobola okukola ennyo kujja kukaaba mwawo ate akaaba abalabya amugaga obanga obirese wayita ennaku 3 ku ntaanaayo ajja kujja ne boyfriend we gwayagala naye maama wo bakitaawo gotowadde budde n'obwa mukazi kubanga there is a situation nti abantu bagulira bakazi baabwe ebintu batakoleranga bazadde baabwe ne beerabira nti bazadde baabwe be bababeerera mu mbeera embi ne ku ssaawa esembayo mu ntaana muzadde wo tasobola kukwerabira niye obwongo n'abuteeka ku mukazi. iPhone ennungi mfo kyogiwa nnyo kakuzaala ogiwa mukazi g'osanze obukulu. Emmotoka ennungi mfo kyomugula Range Rover ze mubawa ku birabo mubiwa okukiwa nnyoko n'ennyoko ayagala Range Rover yagivuge. Nedda, let me tell you Shafiki, abaana is not a property. Kati kankugambe ebintu bino biwulire nga tuli ku programu eno. Omwana takulemesanga kulya ky'oyagala. Shafiki omwana tasinga maama wo na kitaawo ekyo njagala okitegeere. Ekintu ekyakutonda n'ekintu ky'otonze kyekisinga. Eka tugese mu logiki. Ekintu ky'oweekoledde kuba omwana gwo weegatta n'omukazi n'omuzaala. Naye maama wo amala kwegatta na kitaawo ne bakola ki? Kitegeeza nti biologically, logically, chemistry kali bakiyita batya? Chemically. Otegera bulungi. Geographically, teri kisinga maama wo na taatawo. Nti abantu bonna abali ku programu ero muggule obwongo nti ebirungi bye mukolera abakazi ebirungi bye mukolera abaana bammwe musoke mubikolere bazadde bammwe kuba muzadde otamanyi waliwo bwana kati nga edimeza yabadde kuno afaananira okubanga yakula agwagwa ensimbu obanga yakubwakubwanga eyaabwe yakulira miti ya nakalangaalo edimeza yawe miti ya nakalangaalo maama yayenganga ebbombo maama yayenganga omululuuza maama yasibanga kadde edimeza n'aba bulungi. Kati how can you forget that person? Choka ekisinga okunuma in this situation osanga ekikazi nga kyekifuga ne maama wo nga maama wo kukyalira kawaka ekikazi mugamba n'amalawo ennaku mmeka agende naye nga singa teyali maama wo kino ekikazi tekyandikusanze. Kakati njagala tukyusa reasoning yaffe Shafiki towemalanga muna bintu bitu wemalanga muna mukazi na mwana nze omwana tasobola kunnemesa kulya nnyama omwana kati this is where you go wrong, all dear listeners. Nti future jote wadde abazadde abasinga babeera heart broken bagisubira mu baana baabwe. Omukazi n'ayita ku nnyama ennungi, omuzadde n'ayita ku lugoye olulungi bumpeerera baana. Okwolera abaana kiri fine ne tebalina kumalako mirembe kuba omwana oyo ayinza okukula ate n'asanyusa mukazi we gwe yeerumya n'otobirya n'ataddamu kupayinga back. The worst mistake abazadde kye tukola kuteeka hope sizaffe mu baana. Bw'obanga oli muzadde ng'emmotoka ekulemye okuvuga, why do you think nti omwana we aligigulira? Bw'obanga oli muzadde ennyumba ekulemye okuzimba, why do you think nti mpeerera omwana ajja kunzimbira ennyumba? That African traditional economic thinking oba mentality yesinza okuleetera abantu okubonaabona. Nze ngamba ne katuzuukusa obwongo nti si kibi kwagala mukazi wo, omukazi akwagala oba omulala takola ki? Kakati logically nga bwe nagambye nti omukazi abatwagala ate ebiseera ebisinga tuba tetukola ki? Kakati abasajja muzuukuke toddamu kwagala gw'oyagala yagala akwagala. Nti bw'ona oyagala akwagala ng'olaba nti yakwagala yalina laavu ennyingi okusinga gwe omusajja, that is the right person for you because whatever you do for her she will value it okusinga omutima gwe okukola ki gwe gwagala. Kati omanyi otya nti onaakwagala omukazi akwagala aba tali money minded, aba akuwa time, aba akuwa attention, aba akwagaliza ebirungi, aba ayagala abaana bewazaala ebbali, aba ayagala mikwano gyo, aba ayagala bazadde bo, aba muteesa future. Omukazi akwagala tugambe mututawutu wano ku skies ng'ogenda kuspendinga akakadde kamu yakolera bajira ga baby tetusuka mitwalo 10 naye ogwa ku misege gy'e Kampala ogenda ngenda kutwala out ne guyita ekyalo kyonna wali obwana bwa university bubera mu group bw'okwana akawala mu group 11 kajja kuyita bukwano bwako bonna nti mujje tugere tukikuule. Ate namwe abasajja muleme kulowooza nti you can satisfy a woman both biologically, financially ne mentally. Abakazi tebakuta bo babatonda baawukuuka. Mbogambye kati omukazi wolabira omukazi akwagala ye mukazi ayagala okulaakulane, ye mukazi akubulira ku nsobi yo, ye mukazi akwagaliza ebirungi, ye mukazi gwo wakakadde na za balance.
Ompulira bulungi Shafiki n'omukazi n'omuga nti baby nkwadde yaka kanagamba ampaka emitwalo 2 zina kinana gendo gule mwaka sawo ka cement ati kati bobafuna abantu babafuna sebalamu na nyina wa Freedom City bakula nyine mukazi w'ebizimbe baguze mukambula mukazi we siye mulungi ali awo atiisa. That's why nti where we go long tukwana Busire Queen era Busire Queen muno Katonda ona asasula whatever you do there is God. Katonda asasula Busire Queen muno butafumbirwa bujja kutuuga mbuuzi lero kagenda kujja kakule Bajabiri enchaka gende wa Shafiki bino ebikazi bye munyome ebibi bimulabanga ebitasaanidde. There are some type of women how can I date such a woman beba bakazi abali mu future nti omukazi omubi abamanye nakuye nagamba I have to handle Shafiki very well mukwata bulungi bawange abalowooza ku future unlike the Sire Queen alowooza Jaka Daniels agamba lero ngenda mubala achekololo Sire Queen alowooza nti mupangisa agamba baby tugenda mfunira apartment ekololo ya $3,000 Neno omukazi wa these moderate women agamba nti baby ono na $3,000 mukupangisa tunazimba die waffe ne Sire Queen wagambira nti my friend bansanga batya wano mukazigo ena masuba zentwala kati muyenga ana fe bisajje ngeje tuba driven by urban excitement no kolira ku Puleesa y'omukazi kata basajja tukyuse mentality tudde ku drawing board tugamba omukazi gwe nasanga ku nsi mama wange na eyanzala sina kye muwa kati lwaki ngenda nabana abakazi benkoze eki. That's why Sire Queen batona abali successful nti Sire Queen ekisooka ebitundu byekyama bitambuliza bweru Katonda n'akolima. God had a reason lwaki yakweka ebitundu byekyama ebinata biteremza musikati nti let me give you a scenario bosanga Hajjat omusiraamu oba omukazi ayambadde gomesi tugambo bakwanya lunaku lumu ne Sire Queen ojamuwe emitwalo 5 owa gomesi mu respect omuwe emitwalo 2 because she is decent kubanga ono kyagenda okuguza oba kyagenda okuwa already okirabidde bwerere bayina enjala mpanvu bakyafu bazibu semanyi ngeri gye bana babitundu byabwe byakyama basi benviri ziwunya okufa beyeruse ebizigo ebyo bateekako byatta melanini yabwe kwagamba nti Sire Queen agenda okuva mu nsi kyafu agamba I wasted my time egy'obuvubuka ne bwafuna omusajja nga amwagala nnyo Sire Queen era abaako ekitambo ky'obubbi ajja kubba musajja oyo bande banaku Sire Queen banaku nga bufeke masters abawala bebaagala bufeke masters busajja bu smart wire obukero kwebyula nga kagenda kwenyiriza kwekolako nga kagenda kutega mukazi gwagenda kulimba kati Katonda yakola ebintu bino bibiri bufeke master bona bunaku ne Sire Queen bona bunaku era okusanga omuntu bagati yakedi ya nabukera bomulabo afaano batusagana mwegomba otegera bulungi. God has a reason to bless Nabukera than these so-called Miss Ugandas. Njagala ndage Miss Uganda ya ina successful marriage. Kati umbade ndabasaga ya Kenzo ne Nyamutolo. Boloza wati Kenzo yaleka woli Miss Uganda agende wa Nyamutolo. Kakati fe tuli ku level y'abasajja abakwana brainies. Tetukyakwana bubina. Kubanga most men bana abakiga bakava mu kyalo bajje Kampala nga banonya bubina bwa bakazi. Naye omusajja nga Bajjo njakwana brain kubanga ense nkubye nzadde abaana 10 I have to invest for those abaana abo 10 kakati sijja kwana mukazi bolo kuba ina akabina sijja kwana mukazi bolo kuba ina figure njja kwana mukazi agenda ngamba tukoze duka kyo kulaba nga tufuna rent Bajjo oshaga bulu kye kugamba ogambye you were wayanjurako nayanjurako se you got married for 6 months for 6 months na nova n'abasajja naffe tubaamu n'empisa naye oli yali Sire Queen era yajja abalabirala ng'agenda kukutega kati kankuyigirize there is a scenario omukazi wakutega olubuto nga yagala kufunako attachment atwale ebintu byo yefule nti alwanirira mwana yeno saga ya Haji ne Zurah gy'olaba mu mawulire teyo saga naginyonyodde ku kasuku abagenda okulaba kasuku nti omukazi omufere asobola n'oteesa n'omwana w'eddiru n'agamba genda owebake ne taata w'oyo si yakuzaala nga bagala twala bya bugagga byo abakazi Safiko bera n'omukazi n'omwana y'emyaka 2 nga takwagala nga kunga alina kyakubalako kati gwe Safika woli mbadde nga matoto wasa nti kizibu ofuna omukazi akwagala ebituufu singa obadde osindika kigaali omukazi onagumira nga osula bweru nga tolina woosula oyo aba akwagala naye kati wano woli
omukazi ajja kubala sente zofuna ajja kubala status yo bonoba ngaddamu emabega yajja kubira kigayi kye una natero okwavuwala kubanga sitaani okuvira ku bajjajja Adam ne Kawa Eva yakema Adam n'amulisa ekibi abakazi babateekamu ebibyo okuva mu ggulu Katonda yajja batonda abakazi sitaani omukazi asobola okusuula ensi wasoma history King Louis the Screen is Mariante note yabagamba if they can't afford the bread let them try cakes ndi abakazi ngumule abakazi basuula ensi ne waba mukulembeze ga mukazi ya mutegeerera era oyo mukulembeze libadde bekalu ndi omukazi asobola okusaanyaawo ensi yonna lwa arrogance ye kubanga abakazi laba Mugabe mukazi we Mugabe nga tannafo omukazi omu kubasula Mugabe bana abawamba Mugabe balabanga omukazi agenda ku taking over power kwa mukazi she was very expensive omukazi she was very arrogant abakazi alina feeling nsobola kuba nawe Shafiki n'agamba I don't like that guy is roko don't bring the onyocha wa mukano go for nothing lokuba omukazi that's why any bright person tasobola kubanga abera driven by human feelings omukazi omusento omugezi olina okubanga wetegeerera kataba kino kihaji kyamwe kya kiri mukazi yakitegeerera oyo omukazi akayanire simanyi yagamba tebalepinga muwala we Hajjat Zurah kati olaba nga omukazi mufere nnyo okusinga ekisajja ti mamizi boy era ba timu haji simanyi timu haji mugenda kuswala ekisajja nawe kinava mu kkomera nawe banakisiba kyo kyagala mukazi wakyo kyawunga nti abakazi bagande bakwata ebisajja bino baba birisa biki ola ne mukozi mami chokana bakisibya mukazi akyagaliza ko bate mami mami daddy sibanyi mami Hajjat wange ne kyegonza gonza that is not a real man must be nga ina decision making nga ya wagulu nnyo era bano batimu haji bagenda kuswala bayingiza mu bintu bibatamanyi bali timu simanyi timu haji simanyi timu ki ebyo ebintu byaba abantu bagenda kuva mu ogusajja guba disappoint nze Bajjo guli mu baby mami guli mu komera mami daddy mami kakati nganze mpolerezo oyo mami galo simanyi baby daddy mami so Bajjo tukowa abasajja banjo balaba busungu wafu abasajja balina obusungu ku bakazi naye basungu wafu ransonga they get heartbroken ngati bamanyingire gye batu moving on kati nga gwabise mbyonna o heartbreak eyo jimenjingo kakati omusajja nawe okwana omukazi totekayo feelings zo zonna walozanya kuzaala walokoza ku betting mani yeso walokuzanya ne Arsenal ne bakuba mani nobeerawo dating yafuuka zaala kwana omukazi ngogezaako bugeza bwagaana tokiteeka mu mutima ati akoze eki kwanza nina mentality bwe nkwana omukazi nangana Shafiki bamponye bizibu kubanga you spend a lot you waste your time affecting physical and mentally omukazi no muntu abutwazi out mu bala ojja kuva mu spending emitwale abavu spending emitwale 2 abagaga tu spending million 2 kudda kubanga omukazi ojja mutwala mu kifunga kya bay o spending 2 million si ekagola bye ojja kuba ofuluma sere no bashira taratara bamusinga ki o wanka okufuna enamba yendala kati omusajja tolina okukola todamu kuteekayo mwoyo gonna ng'okwana omukazi mutwale ng'ekintu kya bulijjo abazungu bano balaba temumpa birabo bannange temuleta birabo byammwe mulindeko tuli ku radio abazungu bano balaba bagala love ya contract gye buvana gye buddawa Shafiki omukazi talina kyayinza kukola okuleka ng'akuwadde mwana love yandibadde nga ya contract myaka 2 togenda kunjagalako emyaka emeka omwaka gumu oyagala kikwata sente zino zalira omwana kubanga omukazi taleeta magoba omukazi atwala butwazi ki magoba akantu kosobola omufunako kokka mwana naye bwakuwa omwana era ogenze mu bizibu olina okulabirira omwana oyo olina omuweerera olina omujjanjabeza eddwaliro ate omukazi bwakuzaalira omwana yeerabanga owakabi omukazi bwazaala omwana alabanga gwe boosi we wakitegedde bulungi kyenkugamba kakati omusajja olina okweberera muwebereramu otya n'omanya nti sijja kuwa mukazi ono mutima gwange President Museveni eyo alina ekintu kyakola nti Mama Janet wa mutwalira olugambo ku bantu banga oli president abakazi banja bakola ki nkigunyonyole nti ngoli mukulembeze nga Museveni titoyina kulaga toyina kukiriza mukazi kutegeerera wetegeerera nti nyizo okuba ndi mulabe wa mukyala president nagamba gendo te Bajjo naye nga ndi mulabe mukazi yakoze eki kati omukulembeze omutuufu amugamba no I will make an investigation is
Nebo salirawo mu busungu otta abantu bona kuba abakazi akantu katona akabanyiza. Abakazi bali driven by emotions, abasajja tuli driven by brain. Ndio omukazi omufaananira bufaananyizi bubi ogana mu wana nti wa smart n'akola n'obulamu bonna. That's why abakazi omukulembeze wa Tanzania omulaba kati omukyala tumanyi bidi Tanzania bangamba yaweze opposition yonna ekyo yakikozeseza emotions nti fata abasajja tulina obwongo kakati omusajja yenna kati lwaki ngamba mpulira abantu bagala kibadde towasa Shafiki lwaki towasa mpulira sinnamusanga toyina musanga ono musangawa kakati ze nkuwa amagezi towasanga marriage is a scam, is a very big scam. Era bwanga oli mugezi tokola ki siwasanga nonyayo omukazi pati nawo mugende weru mwesanyusemu omuzaalemu olabirira omwana omukuze omwana omufumbize neto wasanga kubanga teri kintu kizibu ku nsinga kibayita marriage. Ekintu ekisinga okwerimba bino ebyuma bemweteekako simanyi mbwe empeta kati ontekako oti ekyuma kigenda mu kukuuma obufumbo bwaffe nze nina abakazi betukola nabo sawuna omukazi ayingira sawuna empeta nagikweka mu nsawo ate teri bantu benzinga bafumbo abo bakola marriage obwenzi businga mu bafumbo. That's why nti sirimu asinga mu bafumbo omusajja asobola okubeewako oba omukazi omusajja namuleetera obulwadde kuba bawesiga bbawo muba mulina ekibagata mulina bye mwerimbalimba bumukuba ebirayiro mu bulungi ne mu bubi gyobera mu ntaana mugendayo babiri. So Bajjo tokkiriza nti okuwasa kyekintu ekisinga okuba ekyobusiru. Nze simanyi naye tabiweta omuntu omuteekako empeta tuba tufuuse omuntu omu era nakyo bufere bw'abazungu kya bubbi. Bajjo katulinayo bantu buli eyawasa mukwano gwange akaba amaziga mbuuza ngamba ayagala kuddukayo siinayo mukwano gwange ali mu marriage ali bulungi. Era kino nkiddamu nti loogi z'e Kampala oba loogi zonna zijjula bafumbo. Ndi ku university ku Mubusi sawa sonjaga tuveyo ne kamera emmotoka z'abafumbo zipaakinze kwa Idil Hostel ne weebuuza yero na sente milioni 2 n'agera n'akola omukolo n'akuba ebirayiro neyejjusa sente ze yateeka mu mbaga. Omaze okukola commitment ensi ekutegedde nti owasiza otandise okwenda mu bubba. Kakati nze abasajja mwenna mbagamba nga omuntu alina kuwasa nga awezezza myaka 7 nga naatera okufa. Sikulimbo marriage okuyingira mu marriage kankolage future yafukanize ni myaka 3 paka ku myaka 4 nakuba bwe sifuna future kati kitegeza sifuna future kwa bwe mpeze emyaka 4 future tenonya future bwe mpeze emyaka 4 nemba nga tenkyanonya sente kitegeza nakozesa byo buvubuka bwange ki kati mu myaka 4 paka ku myaka 6 nina kusanyusa bulamu bwange nti sente zinsanga wentudde namala okusoma abaana basoma business zileta sente sikyakakalukana ku myaka 5 paka ku myaka 7 onsobola okuwasiza kubanga newayo emyaka gyange 3 ejja okufuba ameka nti awo omukazi ne balijja n'akola katemba yonna abaana bange bali babakoze nga gwe nawe ekizimbe nakimuwa gwe naweerera namuweerera ki nga abaana bategeera naye saawa zino ku myaka 3 mwena bwowasa omukazi abaze kutwala bintu by'abaana bo kubanga believe me nti Shafiki omukazi ne weefuula mbu alina lavu atuuka ekiseera n'akukoowa kubanga abaagala na mulina okwewa mu space kati waliwo abasajja abamu nga bw'obeera naye buli lunaku n'omukazi amutama ng'omukazi alina okubulamu emyezi nga 6 nga tamukola ki tamulaba kubanga gy'okumukulaba omukazi akutama ate ng'ebwera olaba abapya ekyendesa abasajja sigamba nti baagala okwenda ne baziyita body reactions gwaba yakulabye bwewakula alabye ensundo zo alabye mugabaawo alabye afunye akaana kalina ebbeere tto alina agenda kukemebwa nga agenzi nako muki akwenzeeko ate buli lw'oyenda feeling za mukazi wo zifa. Wano dada yenyina ge magato wa milioni emu dada tonimba mumanyi okutulimba dada yenyina ngambye Bajjo nsimye nkuweeyo 1 million pa MTN yo ndi serious kangezeebwa mu MTN manze nali nganye decent so zanali kampereza dada MTN ndabo anatera ngenda kubagamba wano dada ampadde ki kawa kada for tukola ku set ampadde milioni emu wano dada namba hiyo 07772228 enamba hiyo njokuwa disable dada I don't know ono asante sakwa the number. Let's go for a short commercial break. We're back. We're gonna ask Bajjo, since he doesn't believe in marriage and he has daughters, how will they face? Will he allow them to get married or not? All that and more. Stay tuned. Okay.
kankwate bana bali ku TikTok dada milioni yange gireto jinsubiza dada yennyini nkwadde alo Zaide boss ready era boss ready bena kuzina mucha ina sente namu alo tusimanye emperezayo yes bokubidde wera gonani nabamuyita Emma wawa sebo nsinzidde wali Kyambogo ogamba ki Kyambogo Emma naye tusimanye emperezayo basawula omuliro bakitegeere kale bale kubaako Emma katukwateko ku mulala wana ku mukyala dada ansubiza milioni emu nese nagira proud Samia goyo biko alo Bajjo jango ko kusikada bati na kisirusiru mu Bajjo okolera sitedi katokolera sitedi buzibuki uli bisirusiru tuli ku bintu bira kiri mu okolera sitedi jango nzite njikolera ne bisirusiru babyawa binenako byasule eddalu sabo yogera nava imeyogera nebo bintu byaunga oli ku bintu birala nnyo kireta bintu bya bisirusiru Jabaleko. Kale nyabo, twesa ku mulamwa gwe tuliko nyabo. Tusimba emperezayo mukama wange. Ye nyabo okubiddewa era gwani. Nze nviridde okuva Kalungu. Kalungu? Yes, sebo. Ewa bale kubaako we Kalungu. Kalungu nga wala, Kalungu wano Olwengo. Nedda mukama wange Kalungu mwennyini nze nvira Kalungu kyalo Kalungu gombola Kalungu mu town awo. Sewungu ye MP wo. Iye. We bale kubaako Nampungwa. Nabutongwa Kalungu nabutongwe kukikkirira ngu akava ku church. Bannange we bale kubaako we Kalungu. Bannaye tubaagala nnyo. We bale kutwagala. Bajjo kyekiriwo Ndako we Kalungu amale okwogera sebo oyogere sebo mama we Kalungu badde oteesa ki mukwano nze kyembadde ngamba dada ayinza okumpa sente dada simwereta mukasa andu nindako dada tatuleta wano sente tugwe eddalu dada esimwereta mukasa andu dada obadde ogamba ki ate omusajja asudde eddalu wano atinakuwa ku sente jima obadde ogamba ki kyembadde ngamba munnaye oyo omukazi bumusiza ffena naye nga ffena si bwetyo bwe tuli omulyambamba abokekika kiramba naye nga si bwetyo bwe tuli tuli bampisa tuli bakyala bampisa oyo omukazi wabula mwabekyala mwabayina empisa naye abekampala bayaaye bo kati okufuna omukazi ennaku zino nze nfunira ye Kalungu osanga gye nafuna ye Kalungu abawala gye bali naye ate kukikulu abekalungu mwaba mu kyalo tubaleeta e Kampala mufuuka ekizibu nedda si bwe kiri e Kalungu tuli bawala bampisa mwenna tubatumiddeko nze nviiridde Kalungu yes sir kankwate ku mugagga wange DJ Benazo omugagga oyo DJ Benazo yasobola okumpa ku ssente wano DJ Benazo omutunze sawa mukulu omugagga DJ asinga omugagga mu America kwalika ku sawa Benazo oli ku Next Radio bweba bya ssente ate Benazo byonna abimalanga byonna sawa DJ Benazo DJ Benazo ate nazinche ku live anaye kirabika nanyizeeko nga sitegedde sikatono mumpune nganfu ngandi mukufuka but ndi mubba ngenzo kula omusajja we ntunuddeko ngenzo kulanga nazze kuba nanyize endowooza request by mistake ye bali ku Bajjo pale sewe bali kuba we bali kwogera bulungi Bajjo no oli musajja mugezi naye lwakuba nti
abantu abasinga tebakimanyi ningo omusajja mugezi nnyo ate naawe olina akakodyo kokozesa weyogezanga byeyogera atabimanyi but you're a very smart man oli musajja mugezi nze nkuwuliza nnyo ndi bulungi muganda nga oli otya oli awo weeyagala gwewawasa twagala obulya ku bantu abali ku redio experience gy'okufuna mu marriage kubanga tigoli musajja mufumbo nawasa naye okuwasa bw'oba olina akadde sooka okwesonyiwe ojjukira omukazi gwe twawa ssente zaffe yali mufere namunoonyako naye nezabangamba yali mubinga wafiruta gyali naye ojja kundeetera obuzibu kati obyogera ojja kundeetera obuzibu ze ndi mufumbo ate wakwata sibo omukazi gwe wamuwa ssente omukazi yali asudde mu bikopo naye bangamba nti wafiruta nga mukuzibu omukazi gwe wamuwa ssente sebo nze simuwanga ku ssente oyagala abantu balikodinga wano ndaberazo nanoonya omukazi yambuzaabuza nga wekenyiiza ngenda okulaba nga kaali kafukazi mu bannange oli bababaza babeetega babayaaye naye bagezi ate nowekekambuwaza nakatunula nengayewa naye buno bwamasiiki nojja tumanye bagezaako natunula noganaye omukazi bannange waliwo olunaku lwobeera omukyamufunga olinamu naawe sente ozitunulako ku akawunti kweziri lugayi lwakisigabirako ku bantu ababonaabona naye bajjo naawe okimanyi teri muntu bantu batono nnyo abatayagala kugaba abasinga tebalina kyebakola ki wuyo kwali omugeya awulira wali simujjukira linnya nalye baali bamuyitaani mpozi ye agambye tolina mulamu awo ba gundi ono tolina mulamu eyoyo yeyo erinnya ndimanyi erinnya lye lali unique era liriko ekigambo mmanyi twagala tuweku experience yo gwe ng'omusajja omufumbo tuli ku radio wano next radio kyeŋŋamba era bintu byeyogedde byonna bituufu omuntu watuuka ekiseera oluusi naakwetamu oluusi naye obufumbo bw'oba toli mu bwangu sooka obwesonyiwe bw'oba toli mu bwangu nnyo kubanga obufumbo obusinga bakazi be babeera babulwaninga fe abasajja mulaba eno nga twekyanga bakazi bawamba oyinza okubeera mu makaago ng'obeera mu makaago naye nga gwe olinga mugwira ng'embwa abaana kakapa bonna beegatta nga tebakwagala kati abasajja boolabeeyo mu mabaala nokabona omusajja omukulu ekimubeeza mu bbaala n'asumagirira mu bbaala aba atya kuddaka gutobalaba abasajja gwe genda nnyo mu mabaala abasajja bakulu ali awo asumagira bwanywa akenje bwasumagira alina emmotoka ye alina webuuza kati ono lwakitaddaka aba ayagala kuddayo bonna nga beebasi ayingire ng'asuuba yebake etegeere bamumalako bamweta mwatamwadde awaka dayo ku rediyo DJ Benazo mwagala nnyo kyali wange abeera mu America my friend DJ Benazo abawadde ango ye okuwasa marriage is a scam Job my money coming in from P Square and Akon. So Nascent is after being that's what the message was all about. Because for him, yeah, wasente bazitwala oba bazitwala enkola yaggwayo akomako beekoona ebiseera ebyo kati naku zino omusajja kabasajja kamba w'amagezi beera ne ssente zo genafuna buli mukazi abakazi tubatwalenga bonogula esaati mu dduuka omusajja obudde bwomala ng'omala obudde mulaavu ng'okaabirira omukazi atakwagala gwampulira ku leediyo obudde obwo bugenda obukolemu ssente bw'onooba ne ssente nga Hamu Kiggundu bw'onooba ne ssente oba nga Bajjo ojja kufuna buli mukazi gw'okola ki kuba teri mukazi ennaku zino atayagala musajja mugagga newoba mugagga newoba nga tomalaako ng'olinga mukwano gwange Lwasa nga towera bulungi
omukazi ajja kujja kugamba nti osinga oba Abitex amaanyi. Nina ensonga lwaki nkyogedde obusajja obutono obumanyi. Kakati ekituufu kati ennaku zino abakazi bagwa mu mukwano na ssente sinakwagala muntu. Era mwe banjagala nga wendi. Ate kisinga okunnuma. Abatalina we wali basinga okukabirira abakazi amaziga. Gwe mutima weeteekemu kino nti zikangende nkole ssente zange wasa ssente. Gwe bana akawumbiko wali teri mukazi agenda kubonyabonya. Omugagga takwana agaba bugabi namba ne basanga mu lodge na hoteli. Omugagga ajja kusanga ku Sheraton room number 15 bora ovukoso mukazi ajjewo omugagga nga manyaja kuvayo nga mwaddeyo obukadde butaano. Kugamba ate jagala nzikubi na kino Shafiki buli mukazi yeetunda. Neetunda yeyenjawulo. Abafumbo beetunda, abaana b'amasomero beetunda, ab'obutale beetunda, abakazi beetunda okusinzira ku level zaabwe. Waliwo omukazi yeetunda nga yetajja kusalira bbeeyi nga yagenda kufuna Range Rover akiparkinga awo oswala okumuwa amafuta g'emitwalo 2 mu milioni 2. Genda ku Serena kati bamalaya abeetunda batudde ku Serena oyinza okuloza bazekola business. Kubanga waliwo bamalaya abeetunda ku mitwalo 5, abeetunda ku mitwalo 2, abeetunda kakadde, abeetunda ku milioni emmeka. Kakati joko mu abakazi abeetunda joko mu okweteka mu kirasi joko mu okutiisa abasajja tobala zitali mukazi gwentya. Osanga omukazi ku Sky oba ku Serena, ku Sheraton nga apakinze ka Benz baganye okuvuga buno bu Benz babwiti bu Blue Tech. Bu Blue Tech obo. N'akayingira no gaba nange efunye omukazi. Jukire naku zino omusajja okwana omukazi ngoloza agenda endoboza livayo. Nkole chichi. Yeah, it's okay. Yeah. Banya gaba no balabe brand ya TikTok ne kale. Nti bogenda ku Sky omukazi na parking emmotoka. Amafuta gomuwa sigo joko wajidde ku border. Nti amafuta go omukazi go sanze wakisekka sigo joko go sanze kororo. Nti mwabagula bamalaya nti bamalaya betundira California wano ku Shady Bar wano sabana yalina office. Since sente zogula malaya wa Sipiki. Since sente zogula malaya wa Serena. Sente zogula malaya wa Serena. Ojja kutuuka wali munywe bia wa Serena wa mutwalo gumu kitundu. Ate level yeno wansi California wa 13 mu bimaka. Kakitegeza nti around the world buli mukazi yeetunda. Era kino kiteke nawe omusajja wa agenda ku mulimu n'okola. N'ogamba nti wawasa omukazi era waliyo omusajja ajja musobyako. Lwakuba the difference between the married woman, they are not so expensive. Nti omukazi wabeera mu bufumbo ne baawe akavalinga party neno no smart wire najja kutuukiriza kya baawo oli. Nti abakazi tosinagabe you cannot certify a woman. Osobola kubanga oli mulungi mu buliri ng'oli mwavu. Osobola kubanga olina ssente ng'oli mu buliri. Osobola kubanga byonna obisobola naye ng'omukazi omuzimu gumugamba njagala kumudinka. Negwa omukolo mojjo bayina enkola njagala kwesabisa na mukolo mojjo. Munyankole Abanyarwanda nti omukazi obabezi musoga n'agamba ze ngenda na musoga. Asobola kuba ne baawe nga mulango nga dream ye mugamba njagala kwebakako na musajja musoga. Okimanyi omukazi wa boda amwebakako saawa 2, owa taxi n'amwebakako saawa 8, asindika ekigaali n'amwebakako saawa 9, akola mu office n'amwebakako saawa 2, radio prison n'amwebakako saawa 9 ez'okumakya. Ate waliwo ekigenda tewajja kweramba nti wano Shafiki yayisawo yabadde wa boda, tewajja gamba tono Bajjo yayisawo yabadde wa taxi, kwega nti Katonda omukazi okwagala akuyamba buyambi. Waliwo omukyala awada ku TikTok agambye si bonna abakazi bonna ennaku zino kyekimu bali after money. Eno program bakuba amasimu. Yeah, they can call. The number to call is 07. Teka abantu bakuwe ku masimu. Abantu abalaba ennaku eruma abantu. The number is 07. Era zikusanze 106 you want to take a phone call and ask anything to Bajjo. They can ask anything and I will answer anything. Kakati abantu mwenna abasajja bampuliza ku radio mwesonyiwe ekigambo kibayita abakazi. Gobera ne sente zo kulembeza sente obudde bw'omalambu ogwa mulaavu genda ositulemu emigugu ogaggawale. Zimba ebizimbe byo, zimba ku maaso zo, bera ne sente zo, abakazi bagenda kunoonya bokka bakutte simu ng'abantu bangi ku program. Hello. Eyogereko nnyo bano bagirecording ku TikTok ba recording. Remember when you call you get away from your phone and so I'll be able to pick you up. Hello. Eno nga tubawulira. What's your name and where are you calling from? Tosobola kuteekako mu lawudi. Deposito.
Which frequency? Frequency 106.1. Turn on loudspeaker. Asoko de machi buzo cho. Baja kulira bulungi. Kati kankudde mu kino oli mufumbo. Omaze ne mukazi wo bbanga ki? Myaka 4. Okola mulimu ki? Oli mozu oyoza motoka. Ovuga motoka. Ate mu abasafari ate wo yasinga okwetunda. Kakati ate gwe toyogera. Era to down weerimba to ino mukazi. Ovuga safari. Kakati mukazi wayenda kuva sawa nyapaka ku 8. Esawa zokomerawo. Abaya kubalada anti bawanga dda sawa bwezi tadamu abavuga taxi. Hey. Gweteka wo kamera nga tomugambye. Bodi abachenku gambye. Ononyanga nompe enkoko. Kubaze bampita Professor Bajjo simala googera. Ate kati gwe toyina wadde empeke y'omukazi gwe wa taxi simanyi ovuga drive. Totawaana na kutawaana. Buli mukazi yeetunda. Todanga osanga lomenyeka mutima. Osanga mukazi ono omusajja mbotema omusajja. Ebyokutema omusajja bya kisiru. Era mu abafumbo mwe nabakuba amasimu ku radio. Bakazi ba mu bwana bo bachakalirako okuva ku macha paka kiro ne bakazi babasinga amagezi. Omukazi asobola n'okwefulanta agenda kukyalako waabwe ng'agenda mu loogi. N'omwana transport yamutwala mu loogi omusajja omulala omwebakako. The numbers to call is 0707-106-106. I don't know how to say it in Uganda, but 0707-106-106. Frequency 106.1. Next radio bambuza ku TikTok. Tuli ku next radio eri 106.1. Yeah. So bobo ulangala kuba simu nga bogera tuzikwata. Omusajja yabadaga banti avuga kanziremu aba TikTok. Nti avuga motoka naye yesiga nnyo mukazi we. Nti omusajja yenna towesiganga omukazi gamba towakandira ngo omukazi gotobera naye. Omukazi asobola okukyaza baawe namufula muganda we. Namugasula ono mudiro tekako gonde diseti. Yeah. Esimu yisemu. Nti amanyiro acha abantu basiba ku Banyarwanda obwenzi. Abanyarwanda bangamba nga balinga tebaziza. Omunyarwanda bagamba nti nkyazza muganda wange omanyo muganda we bawe. Naye nga gwe omusajja ove waka omanyo kyala wamulese na mwanyina kumbe wamulese na bawe. Era bagamba beezaalangamu bo balinga tebalina zino n'omuziza ffe Baganda. Ontegera bulungi. Kakati ekintu ekyakuma ku tribe y'Abanyarwanda bokka kyasasane mu tribe endala. Nze ndi musajja muganda naye abakazi Abaganda babbi ate balimba. Abaganda bebasinga okukaba mu buliro ebitaliiyo, bebasinga okwagala ssente, bebasinga okulimba, bebasinga obunanfuusi n'obufere. Omuganda omubaako ng'akimanyi bulungi tolina maanyi ga kisajja n'akuwaana nti gosinga abasajja mu nsi eno. Neda nti bakopa bikoppe. That's why ebintu byogenda okukyalira ensiko byadiba simanyi ebintu byogenda ewasenga byabamalira obudde bungi. Abaganda nakyo twatondebwa tuli balogo. Tulina kibayita African Traditional Society yatuyingira mu mitwe nti kyovula nga abakazi Abaganda bafuuwa nnyo emmindi. Nti emmindi n'obulogo businga mu Baganda. Kakati ate abantu abenzi naturally ngabo bobwenzi tabu gundi mmere yaabwe batoolo. Kubanga ze buli kika kinkyagaddeko njagadde ku buli tribe nenda ba weakness yaabwe. Abatoolo engeri gye bali abalungi ennyo. Ate bangu nnyo bali soft balina emitima emirungi. Oyo agenda na buli amugambako. Kati ate Abaganda kabalina mwaka enjawulo. Nti Omuganda asobola okukuula ssente ne mutagenda mu kikolwa ekitali ku mutoolo. Omutoolo oba omukudde oba tomukudde yagenda bugenzi. Babatonda bali soft naturally. Balina emitima egy'emyangu egy'obutawakanya bantu. Idawe obireta tumala. Gundi obireta tumaliriza ate. So when you call, make sure you stay on the line. When I pick you, just speak.
The number is 0707-106-106. But the child and I pack up sawa nya. Ala chatuyikiriza bingi. Bajjo. Sija tugambye abasajja abamu TikTok DJ wa America yatugambye nti abasajja kinsiyo lwaki basigala mu motoka baba akatuuke wakabana basigala baba n'ebizibu bingi ewaka. Omusajja ave ewaka nga alina stress ye nadde waka mu stress. Teri kintu kidisorganizinga musajja nga waka. Ne bw'okola otya waka bw'oba ne stable and peaceful home n'ebyogenda okukola bikwanguyira. Bano abasajja bolaba abaavu batambula boogera bokka bizibu bya waka. Omukazi asobola okusabeeza akameeza buli lunaku ng'alinga yajja okukolerawo bizinesi ewo. That's why nze si believing na basajja baleka kumanyiza abakazi ssente z'akameeza buli lunaku. Omukazi abange yajja okukola bizinesi. Omukazi omutuufu akugamba nti baby tusavinge tukole bizinesi yaffe bwe tujja okujjanga ssente ez'okulya. Naye bano abakazi babagamba akameeza ndowooza kaadiba kakyaliko akameeza. Abasajja bakyalinamu ebintu ebyekisirusiru mutuleka ssente z'akameeza buli lunaku. Omukazi omulekera emitwalo 10 leero n'ekya n'akusaba 10. Ekitegeeza oyo aba satisfied prostitute. Nti buli lunaku olina omugula emitwalo 10. Abagamba how will they take care of the home? Kakati Shafiki omukazi ategeera omunkuwa emitwalo 10. Ndesowolera akameeza ogenda nga nti buli lunaku ogula emmere ya mitwalo 10. Waliwo famire ezimu nga mwami na mukyala ewaka. Naye ng'omukazi kyamukwata mu mutwe nti bamulekera emitwalo 10. Waliwo okwetunda okusinga oko Shafiki. Omukazi omutuufu omulekera emitwalo 10 amakinga sure nti asolozi budgetinga nezikola ennaku 3. Omukazi omutuufu omulekereza akameeza ku Monday emitwalo 10 naddamu n'akusaba ku Lwokuna oyo taba mubbi. Okitegeera bulungi kye nkugamba. Naye omufere gw'otawa ssente z'akameeza nga kiro gye waleseewo 10 nakubira essimu tolese ssente z'akameeza nga gyo mwalidde kiro y'ennyama emu ne kiro y'omuceere emu nga yakusipendizeeko emitwalo 3 yasigazza emitwalo 7 era ayagala emitwalo 10 emirala olwaleero. Bubbi kina bw'amalaya ky'obusinga obwo. Bajjo. Kati abasajja okuwasobola ogenda kwetikka badini ne bazaddebo gye bataasobola kwetikka. Era omuntu yenna akyalowoleza mu kuwasa mulalu. Yeetaaga kutwala butabika, yeetaaga kukuba miggo, muwumba tuutu. Nti omanyi abakazi ssente gye bazikoza. Banaye abantu babe essimu nabo. Bantu ssente togenda ntumalayo. You're speaking English, Nicholas? What are you saying, Mr. Nicholas? Yes, sir? Oyina girlfriend. Later mompo baravu doctor, huh? Nti oyina girlfriend wo ssebo? Oyina emyaka emeka bakuyita ani? Ndowooza oyina bimadde nkugamba munsasule next radio. Bakuyita ani? Nicholas. Girlfriend yagaye muwe mu space. Wali weegaseeko naye? Kati oli mulalu. Omutaddemu ssente zo? Kati mwesonyiwa ofuna omulala. Toddangamu kati kuyigirize Nicholas. Toddangamu kumalira mukazi budde batakufiiringa. Era ne boona okwata obusente bwo bw'ekinaku musajja wattu agenda bukula bukuuzi. Nkusanga nga weewadde obutwa, otambula oyogera wekka, olinga zolo, omukazi mwesonyiwa abakazi bangi. Ne gw'ogenda ofuna omulala, naye tomuwa mutima. Gezaako wali ozanye kuzaala. Baakulya bawalya. Kakati be bakazi kati kitwala nti ne bw'ogenda okufuna banga azannya zaala. Osobola okufuna omutuufu, osobola obutafuna ki? Newe bakulya towetta. That's why many people bafuna heartbreaks nyingi. Ndi buli oyingira mu relationship oba ogenze kulwana lutalo lwa Koni na Iraka. Osubira okufiirayo oba okuwangula. Ate obuwala obuto bulumya omutwe kajana obuwala obuto bw'akalaba jjukira kaba tekayina bizibu. Olumu kaba kakyali mu bazadde baako, abasajja abajja baba bakakwana, kaba tekanakola choice ntuufu. Akakola k'emyaka 18 kagenda, you will end up in depression. Kakyalina akabeere kakyali kato, kakyali mu adolescent stage, tekanamanya nsi,
Tekasoma nakutwala anyway yava ku bwana obuto Nicholas. Tada mukwana bwana buto kwana omuntu nga ina reasoning ngeyo. How old are you? Ka 23 nawo kyali mwana muto. Natuka te kwana mwana wa muntu. Soka wezimbe katogenda mu research. Namo malira abakazi obudde Nicholas. Kubanga at 23 okyasula wakafuna akazigo kakasooka. Ondi dobusate bwandi badde okola mu business okulakulane atofunya akawala ka myaka 18. Bwe kana ali obusente una wewe obutwa ngogamba abakazi babbi. Kakati yaga tukuyambe tya Nicholas. Nze ngamba soko ve ku byokukwana. Omwavu takwana. Okwana mukulekere bagaga Nicholas. Nicholas owulidde? Sagala ofe soko ofune sente lyokokwane teke lifuga abakazi omunaku takwana. Yegomba bwegombi nokomaawo vakana kabandi soko ofune business. Bonofuna business ngofuna yo mutwalo lunaku. Ngole kolozo byokwegadanga okwegadanga tekulina makulu nebo negadanga okuva kubacha paka kiro nga toyina future abakazi abo wa sente zo oliba olwadde baba olibo yavode bali soko kugeya nebo olifa bali ja kuntana nga bagenda mu sex nga bazo kuteekayo. All right, Nicholas, where about the kubase? Bajjo, with that, let's take a very short commercial break. We make some money and then I'll be back. Mukola sente nyingi aba next radio. 106.1 Next Radio. Aba next radio mukola sente nyingi. Akasajja kanako kakwana. Munako akwana. Kakati goso kwana otanga nawo kyeyiya. Gwe bitu byagudde na bijina. Bajianze kuzikeza. Jeje? Nako. Omunako akwana. Arumafa afuna atya feeling. Nako. Akuze safi. Omwafa akwana ila. Jeva. Kaleje agoshi wauta. Wada go wenko. Deka bulesi tuli wali netufa anse. Ne network ya mwino evuddeko. Aba enako. Ne mwina network. Okakasa. Tetera vako. Bajjo. Charles mvawala mu America wali mu Vax Bajjo WhatsApp mvawala network yange efudde bad data wanga weddeko. Ebintu bya wifi ebintu. Nekade James Kona ndo nizai. Ndikola hivi. Nekade ati network yino egadi nze. Muvawala. Kati ate goyo mfuna bulungi ate bantu banfuna. Charles muvawala ndoza yali ku network embi. Figure just na breakfast meeting. Neto namba doto. Kuje bili na mwe wifi ni target. Banange program esikaze dakika ntono. Kungujenda funi. Program sebo tesa ako. Chituzi. Alo. Ati olindale genuine kungwa chali. Alo. Kunga. Alo. Sebo tesa ako bampule ko radio. Natiro kumala program tuddayo ko radio sebo tesa. Alo. Ngato yogera. Network yonfu. Network yonda abantu bafana ko network anfu. Teresa amuko nawe turabe. Wandija. Alo. Nze ndi mukunyonya coin. Eriko wali. Coin ziawedde ata boss leero teyatwale coin. Muganya biri. Wenyabo coin anatazi kwadde. Naira sikoze sente. Negative back. Oyo emyaka 2 mwesa tugogambye simanya ave mu bintu by'omukwano mpano ekyamba ziba inatandika myaka 2. Asatu. Deka. Sebo yogera. Wayo. Kati ompulira? Mukuru. Yes sebo. Nkuwulira baba. Kakati. Oli wawa. Ndiene lukungiri. Era nkutegedde tosobola kutava mu west. Obadde oteesa ki sebo? Nze kyembadde mbuuza nze ku lwange. Mpuliriza nnyo ebigambo by'oyogera oba n'okuwabula. Naye ninamu ensonga yange. Lwaki ensonga yange eri nti
lwaki abantu abava Buganda temuwaayo nsonga y'emwanyi. Nze y'ensonga yange kubanga nze mpulira ebigambo byoyogera biba by'amakulu nnyo. Naye nkusaba tonvuma kubanga nkulaba oli musajja wa magezi. Ensonga y'emwanyi lwaki eno muwaayo ffe nti tuva mu Western. Ne mulema okugamba abagunda abo betuyita abanene. Tujja bagamba ssebo tuli ku nsonga za mukwano. Sabo Abudu yogera. Kana nze mbonye n'abantu ba TikTok. Yebaleko ssebo. Kale ssebo naye baliko baako. Obulamu bugamba ki mukama wange? Ndi bulungi taata. Mukulu Bajjo se nkwagalako. Oyina amazima bwe bampita Abudu Kabenge. Abudu Kabenge oliwa? Saawa zino ndi Jokolera. Jokolera wange nenga. Jokolera wampozi? Jokolera kyeba mu Kyaddondo. Kyaddondo kwe nga ayite ejjoko nga gye bayiwa kasasiro mu Kiteezi. Ewali muwadanku nnyingi bwe bwine gyakiikirira. Naye mukulu Bajjo mutuyambeko ku nsonga y'emmwanyi. Kankubulira amazima mu abantu nga mwe ba political analysis. Waliwo babaka babadde baabula nga tebakyalabika. Balemedde ku bannayuganda ebisanja byonna kati batuuse essaawa zino balaba. Beeripye ku tteeka ly'emmwanyi. Ab'eButambala babagoba dda mu meeting, abawanga babagoba mu constituency zaabwe, kati balemeddwa bye batugamba. Kale tugenda kikola program twatandise program ngikoledde kumpi essaawa 3 mpulira nkooye tugenda byogerako mu program z'ebyobufuzi. Bannange program eno yatandise dda nkooye. Bw'oba oteesa tuukira ku mulamwa nkooye ndowooza musaze ne TikTok onjijjako. Mukulu wange wanyisemu ogamba otya mukulu wange? Jendi taata njogera nani ono taata? Ono olina ekiwanuka. Kiwanuka oteesa kisebo? Mulamwa nkusanze guggwako naye twatandise dda. Nkulaba era olabika obukooye. Naye nze nkyali wano ku Kingdom wano. Kingdom wa? Eno side ya parking. Kale sebo. Ono kiwanuka wangu wakadongo kamu. Kiwanuka wangu. Owatachukako. Kiwanuka musajja yagala Paulo Kafeero. Oyo bw'omuzijjako obuntutte wabi. TikTok yadde ku TikTok obanga ate ng'osanze abantu baweddeko nga tugenda. Nyati wae madde njira ati nenkusanga nenga muganda nga akyaliko. Sebo ojja kujja nkulabeko mukulu Kiwanuka. Webale kugoberera nsonga. Kale baba tujja kwatagala ndakola. Nkwagala nnyo Kiwanuka. Nange Sebo addako yogera. Bajjo gye baliko ssebo. Kale sebo okubidde watu natera okusiibula dakika nga 12. Kale siibula baayi tomanyiira. Kale sebo. Tugera kono invite amajambere deputy RDC eba ne majambere yabulirawo RDC. Majambere amanye ebyomukwano ngafaana ng'obote. Sebo RDC deputy. Sebe ekintu ekyo bw'oba okyogerako ng'okiwa ekitiibwa. Nze ndi president mulamba wa district Bajjo. Sebo president wa district tuwansonga ki ku byotusanze tuteesaako. So mukuru RDC w'ekitiibwa asinga ne president amanyi. Tukuwadde ekitiibwa sebo tuli ku radio Mr. President. Alo? Ne RDC oba wakyalo kubanga ne network emudduseeko. RDC funa network. Ani Shafiki. Tubuze dakika mmeka tumale. Tubuze 15. Ino jetudamye sembayo. Kale. The link jetudamye sembayo. Tugedayo ku radio tata teesaako w'ekitiibwa. Mwewala okuweereza. Kale sebo. Na byonna nze nkubya kusiima busiimi. Yes sebo.
Weebale naddala okunywereranga ku nsonga. Weebale kusiima taata. Erinnya Isaac Sebwana. Kale bannaye tulina eddakiika 10 zokka pulogulaamu yaffe yatandise dda tuli mu kumaliriza. Katudde tukola kaseesoni akasembayo naye nkooye nedda tampeddeko. Twatenese dda abantu bali mu kusiibula. Ba Edmeza ye mwatandise pulogulaamu mwadduse. Pulogulaamu mugindekedde. 106.1 Next Radio sounds of Backstreet Boys saying, "As long as you love me." I'm still here with the dynamic, the energetic friend of mine, Bajjo. Bajjo. Sabo ndikiri abawuliza ba Next Radio no zatuchatinzemu ekimala ku masimu. Program ya fe almost 2 hours naye Bajjo yingi ni ekubye. Era mbuze ebibuzo by'abantu mbiddemu nako ye dana TikTok nabadde njikoyi. Bajjo ogabye inabo wala. Nina abaana bawala. Bo onasobola otya. Nze omwana wange omuwala engeri gye njagala akulemu talina kuba na love. Alina kuzaala baana be n'aba investingira ne bakulaakulana. Bino ebyanjagala nga wendi twezimbe tebikyaliyo. Ate generation ejje ya AI abantu bajja kuba bawasa na robots. Ekigendo bawasa na robots tekusaba transport, tekusaba mmere, kugamba technology agenda kuba akyusa abaana baffe balikola ki? Bwe balikulira. Kibi nnyo bino ebyalaavu by'okwerimbalimba byakoma ku bazadde baffe abaatuzaala. Ekitegeeza Bajjo omukwano gwawulira. Omukwano teguliyo. Marriage and love is a scam. Ranzo litasobola kunnimba kati. Bajjo always use omuntu asobola kunnimba kati Bajjo I love you nenchikiriza. Manya ekigamba I love you kina meaning nyingi. Era kigamba ina byabala bingi. Olayinza okubanga bala mumuyiseko mu mbeera ngoli abala akubbeko sente zakubyeko kugamba ekigamba I love you bakita meaning kyasigala mu bazungu. Olaba n'abazungu abakireeta love yabwe ya contract. Kyovola nga abazungu bonna bawulira ab'amaanyi ba celebrity babera mu relationship nga 5-6. Mpayo omuzungu omukuleka Donny William gwenzijukira yafanga ina mukazi we yakolako marriage emirundi 2. Bano bonna ba Kenny Rogers ba Dolly Parton naye awangalidde mu relationship. N'abazungu abaleta bino ebyalaavu abaleta biringi nabo laavu yabwe ya contract. Tumwesibaako bantu batabaagala. Muve mu kwerimbalimba omwana omusanze sigo wamukuza omusanze Kampala omusanze Mukono mulabe nga wali ate omukazi bwagaana nga abasajja tonyiiganga oba owonye bizibu oba owonye responsibilities. Abakazi abo bwagamba nti I don't love you Shafik kuyise mikono mu maaso mugabe Mukama weebalo nnyambi omponyezza kubanga nakukiina nti nkwagala ogenda kwetika ebikolimo byewaabwe obazimbira amalaalo obasimira entaana obazimbira ennyumba omuweerere oweerere omwagamba ebintu by'abakazi byakubonaabona bunyiboni. Bajjo bwe twakuliranga twakulanga ffenna abaana bonna be bazadde ababo olina 10 bonna bali wamu mu Kisulo nafuna international school we bakuŋŋaanira mu holiday nga buli omu agenda ewujja yakola ki nze mbalabako bali ku ssomero kasaba abaana basomere ewamu bakula bemanyi. So baba bemanyi kati gwe ideal woman yali kinga sabaako na ideal woman abakazi bonna baffere nogwali olota Shafik newe nagana lota omukazi ng'alinga malayika nga baafuuka sitaani kinaaba kinnyamba ki Dolini naye wuyo alinga aliko mmandu yamalira obudde mu muyanga Dolini yamalira obudde ne kale omukazi nange omusajja yambuuza omukazi gwe yagala okwana omusanze talina musajja olowooza taliiko ekyamugaana okufuna omusajja naweza emyaka 3 nga tofumbirwa nga oli mukazi mulungi kitegeeza nalinga nda kutomera bizibu nze nali ndowooza nti engeri gyalina Ebibye mukwano gwe nga tafumbirwa nga omanyi kati abakazi ne peer group nazo zibasigula. Tosobola kusanga mukazi nga mukwano gwe tafumbirwa ine yeegomba obufumbo. Tosobola kusanga mukazi nga mukwano gwe lesbian atafuuka lesbian. Kalanga nali ntomedde ebikoligo byesikola ki gana amaalo getuzunza ku bantu. Namanya naye nga nsijja kutomera lubaale gwe simanyi neneebuulirira nenva ku mukazi kubanga bangamba nga Ebibye agenda myaka 4 atafumbirwanga ate yategeerera Dolini nasaasira kati nga nze ntomera biki alabu pastor Tom yangamba va ku bakazi abo abatafumbirwa baba ne bikawuula nga byabasiba mu muzimu baguyita kawuula oyo atayagala muntu okukola ki yabuli yagala okumanya ebika by'emizimu genda emutumbe gye nayigira ekika ky'omuzimu ogwo. But you haven't gotten a girlfriend yet. Sinafuna
Anya kana nkole record nze njagala okuva ku university nga sikwanyeyo kana konna. Sisobola. Sina excitement y'abakazi. Nze ndi mukulowooza kola sente ndi mukulowooza koleta wano bulango bwange ncha. Sanyuka TV bulange funa ekivulu abantu ejjinja nga ngamba bya bwala bwa mubusi. Sisobola. Ekyo siri kikola. Kati Bajjo ndio taina owankala kalira okikola oti. Mbera busy. Kati sawa zino ndaba. Ngenda mu business meeting ku Sheraton. Bweva ku Sheraton ne yebugorobi ne bakasawa musanvu nzuka 11 ngende nsome ku macha nzire mu kakala bye emirimu gyange nefula busy bobera busy bagamba ani I don't mind is a devil's workshop. Kati mind yo ogiteka mu kwagala ennyo sente. Olaba nga abakazi tebalina space. Ate siri muli wa bisiyaga. Manya muntu babagamba ntayagala abakazi onodda ku bisiyaga. Siri abisiyaga era nvumirira ebisiyaga naye abakazi tebasobola kunfuga. Ka message ya kasemba yo yaga. Ka message kasemba yo gamba abasajja to wetugolo omukazi. Totema munnongo musanzire mukazi wo. Bana abakazi ziringa sente muwanyisa mbuwanyisa. Muno bo musanga n'omukazi wo blaming mukazi to blaming musajja. Kubanga abakazi be seducing abasajja. Kubanga bwe nkusanga n'enkukwana no ngamba ntoli mufumbo. Notopa namba yo. Lwaki nakusanga okwebakako. Kitegeeza ogenda okumpe namba yo ngoli mufumbo. Gwobukkiriza tugende mu kikolwa ekyo. Kuba mukazi yalina batoni ya yes ne no. Kati nsasira ebisajja ne bikuba banne baabyo amasasolo ekikazi. Ne bita banne baabyo. Ne biroga banne byabyo. Abakazi babatonda kutambuza kabootongo nanziku. Ndio bo omukazi watayendera tawulira mirembe. Kubanga weewunye nkusanze Shafiki oli mukazi. Nkusabye namba yo jimpa. Lwaki ompe namba yo? Era lwaki ondagira bawoja, oba lwaki ondagira amakaga mwe mubeera. Kakati gwe ekisajja bw'osanga mukazi wo nga buli mufumbo. Tokuba oli masasi. Vunana kikazi kyo kuba kye kiwumba tuutu. Lwaki Amuwade namba ne kimulagira. Era lwaki omukazi togaana kono gamba nze ndi mufumbo ndeka. Kuba omukazi olina okumanya limiti sizo. Omukazi omufumbo tolina ggowa musajja mulala namba. The moment you exchange contacts, kitegeeza nti oba osiimye omusajja. Omusajja jukira abantu babasinga first date boogererawo mazima. Kati ekisinga okunuma ku musajja, omusajja n'awalana n'amusajja munne olw'omukazi, nga n'abakazi bangi, nga ne gwamuwalanira malaaya. Kubanga omuntu wagabire namba omusajja omulala, oba omukazi w'omukwatira n'omusajja omulala, kitegeeza takwagala. Wawasadde bekkalu. Kakati gumana eddebe lyo, noweebuulirira, n'otota muntu lwa mukazi mbu musanze n'omusajja. Ekyo kiba kya busiru, kikolwa kya bugwago na buwumba tuutu. Era nsaasiza omukazi omusajja yankwatirako mu loogi, ennateete. Nga ndi muka musajja omwala yannimba. Ennateete wanga kusaanisa eti. Omwala yannimba titalina musajja. Lwali twakagulawo bwe tuti nga nakeyambula empale omusajja n'akonkona. Kakati omusajja ne munyonyola buli kimu n'ansonyiwa n'angamba Bajjo. Ate wafukana bamuko ne mukazi munnaye nakwanya omukazi nga simanyire omukazi mufumbo. Olaba omukazi wakuttisa ng'akulimbye. Nti bwe mulisoma nnyo abakazi nti abakazi sitaani mujja kutegera Bajjo byabakola ki naye wumba n'ennyambala empale yange nendowooza nga omusajja agenda kuntema ne mugamba taata totta nange nabadde mmanyi buza Abitex yantaasa amazima gano kino kyagamba tulu stories esitala kwogera bintu bya bulimba nayambala empale naye ng'omutima gunkuba omusajja nangamba ngenda kukuba ebifaanyi ne mugamba taata tobaako nakimu kyokola nange nakwanye mukazi nanimbalimba talina musajja sande mulese muloogi ate oso omukazi bali mukabadi n'omusajja yamukoleraga bekinaba kubanga neewuunya nali naakeyambula bwe nti engoye olugi n'alusindika yategeera atya waliwo ebikazi ebiferemu abasajja bimukwana nga bajja kukwata nakyo muloogi bakuggye ssente lwakubanza ono teyanzigyamu ssente erinnya lyanneeyimirira naye basobola okusanga nga oli kisajja olwo n'akakazi ke bantega actually Abitex yadduka muloogi emisinde akakazi basooka kateganze kali awo bwayise waliwo akawala kafere kakuweleza message kaka hi I'm your fan I love you so much can we meet kaja kasitudde omwana bwe musitudde omwana kajja ne bawako ku boda kamulekeeri nga kajja nakakuseducinga kati Abitex yakalagirira muloogi yadduka emisinde kasaka amanya nti kazino bwayisa wali akawala kafere era mu baserebu omwana bajjagala hi I'm your fan can we meet baba ne mission ki kati za kazi nakabuuka kumbe nga omusajja akatega kujja musene kakusanga ne Bajjo muloogi botopa milioni 1 tugenda kukuba mawuli tukutwale ne ku police ntobadde okwana mukazi ki bakutire erinnya lwa bwenzi akakazi kakusetinze ospendinga sente n'okufuna risks z'ebirwadde omukazi okwebaka n'omusajja wa sirimu ng'omuwadde obukadde 10 akirabanga ekyebbeeyi ennyo tebakyatya bulwadde batya mbuto omukazi afuna sirimu n'omuwa milioni 10 n'azina zigwa mu nnaku 3 n'asigaza ekirwadde emyaka 2 oba 3 oba 4
They don't value their life. Nti bo bakazi sex bakitwalanga kiriawo kya muzannyo. Sex tacha ina value. That's why kugambe basanga ku street nga beyambudde. Abakazi bako we bitundu bya bebyecha manabo byabatama. Kati kwe kubiga biraka abalala baboneboneko nabyo. Nataka buluje kama Shafiki. Kakati omusajja tuwe malamu na kitonde kikazi mfuka midde ku TikTok muve ku bikazi mubalabe bulabi akukiriza yagala aganyi tonyiga gokutene muno tonyiga tola na mukwano gombo yansibyeko omukazi osanga mu boyfriend group ngabuga mambo I don't like you wanzi mwambe omwebaza omukwata mugalo mugambe bali kumponya kizibu kubanga omukazi yenna gwe babba kubanga osobola kwesiga omukazi gobbye bwe kusanga Shafiki benzigene nsugula mukazi wo kugwe ngenda mwesiga ati zitaba munsiguleko tulina okuba mu logiki abavubuka omukazi gwe babba taba uwo kitegeza bakuonyeze ekimpemeepeme era gwe sanyuka nnyo omusajja nga mukazi wo bamubye gamba amponye kisanga kyandikuliddemu n'olukwe nekikupangira abatemu n'ofa abasijja mukule tonyiiganga nti banzibyeko omukazi sanyuka agamba nawonye ekifere nawonye ekitemu sanyuka rejoice era bw'osanga mukazi wo nga bamubba kubanga omukazi n'obumwesibako otya okuva ku makya paka kiro neweefula mbu oli mulaavu nga takwagala tajja kukola ki Shafiki olina kirakyonjagaza. That's all the time we had for tonight. Bajjo webale nnyo okujja. Sabo nzize kanziruke. Simanyi olina okudduka olina essomero. Aba TikTok mwebale kubaako.